libadde essanyu jerere ku ssomero lya King of Parents Primary School mu disitulikiti y'e Rwengo ng'abayizi bajaguza olw'okuyita obulungi ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu ebifulumya olunaku olwaleero. Abayizi 14 abaatula ekibiina eky'omusanvu bonna bayitidde mu ddaala erisooka. Abamu ku bayizi adde abasanyufu bannyonnyodde nti obunyiikivu okwewaayo kw'abazadde n'empuliziganya ennungi wakati w'abayizi n'abasomesa kwe kubatuusizza ku kkula lino. Nasoma nnyo ebitabo n'abasomesa bange bannyambako. Our pupils have done very well because they are exposed to most of the information. Ekinsobozesezza okukola obulungi ebigezo byange kuwuliriza abasomesa bange butabajeemera. Ku ssomero lya New Hope Primary School erisangibwa e Kasenga abayizi bajaganyizza olw'okukubira waggulu. Akulira essomero lino Sseryange Byatuuza ategeezezza nga embeera ennungi eri ku ssomero lino kye kimu ku bireetedde abayizi okukolera ddala obulungi. Ndi musanyufu kuba abaana bange bonna bayise mu ddala erisooka n'eryokubiri bakoze bulungi nnyo. Neebaza Katonda kuba ffe ku New Hope twesiga Katonda. Twogeddeko n'abamu ku bayizi okuli Ssemujju Geoffrey ne Mubali abalaze essanyu olw'okuyitira waggulu. Omwana wange namuleeta wano mu P3 naye kati yasinze yafunye 5. Era nebaza n'abasomesa bange bonna abansobozezza okufuna 6 mu PLE wange 2014. Ku Bright Junior School erisangibwa e Makerere okuliraana LDC nabo bajaganyizza olw'abayizi okukola obulungi ne bayitira mu ddaala erisooka. Akulira essomero lino Muhwezi Goleti ategeezza nti okuyigiriza abayizi eddiini n'emirimu kibayambye okukola obulungi. Nsanyuse nnyo olwaleero kubanga abaana bange bonna bayise mu first grade. Abaana baffe tubayigiriza eddiini ne basobola okuwuliriza abasomesa baabwe. Ekirala tubayigiriza okukola emirimu. Yakulira ekibiina eky'omusanvu Sibabenga Geoffrey alambuludde ekyabayambye okutuuka ku buwanguzi. Ttiimu ebadde nnungi nnyo nga nkwasaganya abasomesa bonna ne tukola omulimu ogw'amaanyi mu baana baffe bano aba Bright Junior School. Njagala kubeera mu future, njagala kufuuka dentist. Nsobodde okuyitalwa kubanga essomero lyaffe ekkakkamu batyaffe batulabira bulungi. Ku City Junior School Kaleero abasomesa abayizi n'abazadde basangiddwa nga bakuba embooto nga basanyufu byansusa okukola obulungi. Abayizi beebazizza abazadde baabwe okubaweerera ne basiima n'akatabo ka pasipiri akafulumya mu Bukedde akabayambye okukola obulungi. I thank my parents, teachers, the headmaster who have enabled the school to and put more effort so that it can perform well. Yafunye mwenda era tuli basanyufu nnyo. Akulira essomero lino Abudu Sadat balina ategeezza nti omulundi guno abayizi bakoze bulungi nga bayitidde mu ddaala erisooka. Abaana bonna bayitidde waggulu mu division 1 batono nnyo abayitidde mu ddaala eryokubiri. Ku ssomero lya Twinape ekyawulira Bugolobi abayizi n'abasomesa bazitudde omuyezi Hope 2 yafunye obuna mu bbanga bw'emyezi aweza okukola obulungi. Babiri abadde omusanyufu yeebazizza abasomesa n'abazadde okubiyamba okukola obulungi ebigezo. Ye headmaster w'essomero lino yeebazizza abayizi bonna abakoze obulungi. Bafunye aggregates ennungi obuna mwebuli 5 mweziri 6 bonna bayise mu ddaala erisookera tuli basanyufu nnyo. Embeera era ebadde yasanyo ku ssomero lya Clevers Origin Junior School ekitintale ngeno tusanze abayizi wamu n'abasomesa bali mu mazina n'okujaganya olw'okukola obulungi ebigezo. Nafunye aggregates nafunye na suubira zifuna naye Mukama yanyamye nenzifuna. Era nyongera okwebaza abasomesa abatusomesezza okutuuka ku ssanyu lino lye tulina. Akulira essomero lino Mugwanya Christopher ategeezza nti baatuza abayizi 11 nga bonna bayise bulungi okusinga bye baali basuubira era ng'asabye abazadde okwongera okuzaala abaana babawe babasomese. Ne twongera okwebaza abazadde abaabazaala ate ne batwesiga bajje Clevers Origin ne babatuwa ne tubasomesa abasomesa baffe abalungi ne gavumenti yaffe ennungi bannange bonna tubeebaza olwakino. Ku ssomero lya Triple P Mukono abayizi nga bali wamu n'abazadde bajaganyizza okukira kimenyezi z'okwenjala olw'Akatonda okubasobozesa okuyita obulungi ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu. Neeno abazadde n'abasomesa beegase ku bayizi ne balaga essanyu lyabwe ngendo gwe bwevuga. Nafunye aggregate 12. I want to become njagala kubeera doctor. Thank God because I got a 12, division 1. The reason as to why I got a division 1 because of my teacher's support and my parents. Abaana baffe bakoze bulungi nnyo nebaza abazadde olw'okutusapootinga.